NUP ekibiina kya NUP kigudde mu kakodyo ka Museveni kabadde ategese era nga kano Byabakama kabadde ayina okubeera ng'akyanga akalulu Muhoozi ng'eno bwawa obukuumi naye NUP akakodyo kano munnange akaregisita enkyange ey'abalonzi emaze okubeera ng'ekaanika. Lubongo yatajja kuba mwangu kubanga mu kalulu k'e Kawempe North yasobola okutegeeza ensi biki ebyali bigenda mu maaso era DR forms zonna n'abeera nga yazikuŋŋaanya bulungi nnyo. Ekintu munnange Byabakama ekyamulema ne NRM ekyagirema era ne bakola kiremya. Kakati munnange libadde teriri busa Lubongoya ku kirebe kya NUP ate nga tatugirayo bwino ku ngeri gye bakyangamu abalonzi, enkaala z'abalonzi. Abalonzi balimu emirundi egiwerera ddala. Kakati munnange tukimanye bulungi nnyo nti General Museveni ateeteseese obukodyo bungi nnyo obw'okubeera nti awandula aba NUP akabadde akakola bulungi nnyo. Kakati ate n'enkaala z'abalonzi naye eri ng'akimanyi ye wagenda okuyitira. Baali tebasuubira nti tusobola kubeera ne system esobola okwidentifyinga gino emivuyo. Kyova olaba kati tubaguddemu era twagala kwebaza abantu baffe abamanyi ebya tekinologiya. Bakuteeka tono ne bamuteeka mu system yaabwe byonna ne bivaayo ne batuyo ne bagamba bibino ne tugamba muri serious kati ne tugenda ku system ya commission wema muzikubeera ddala. Kakati kubanga kuno mugigibwa tebagusobola balowooza nti basobola okukola ebintu ebyo ne beekweka. Kakati bw'olaba bino byensomba si bintu byaffe bya NUP, bino biri ku system yaabwe era mwaba mawulire kati bawe data ono namwe mugende otuulawo n'essimu yo ogende ku system ya EC oteekemu voter numbers zino ogenda basangayo bano abantu nga bapiyalinga mirundi ebiri. Ate yali Byabakama kyagezaako okugamba bano abantu banjawulo. Olunaku lwakyo statement yafulumiza yagambye nti mulaba bano abantu banjawulo n'obufaananyi bwabwe bwanjawulo naye obufaananyi sigenda bufulumya kubanga mba violatinga privacy yaabwe. Kikyotegeeza kubanga nawe kimanyi byolimu bya kiyaaye ensi yonna yonna ebiraba. Okay, Byabakama waali ndowooza obusimu eri mukama we General Museveni Muhoozi Kainerugaba kubanga bano baali beewa emirimu. Byabakama gwe jasirangirira Museveni ye already nga mukakafu nnyo nti akalulu agenda kabba ng'akozesa biometric system ebinkumu. Kakati munnange Muhoozi awa obukuumi nga tewali agamba naye munnange ebintu biraga bikyuse tekinologiya ono. Muhoozi yadde yagaana Starlink okubeera ng'ekola wano mu biseera ebyakalulu nga bakimanyi bulungi nnyo nti satellite eya Elon Musk yali yakutuwa buli kimu. Naye munnange katulinde tulabe oba abaana tebabeereko ku mutimbagano ekyo kiri awo so nga n'akakodyo ka kitaawe obukodyo bw'abadde asuubira okuba nti agenda kukozesa munnange buubwo bwatandise dda okubeera nga babugwamu. Batandise dda okubeera nga babugwamu babutegeera. Batugamba gye buvuddeko emabegako awo nti bano beetegefu okukola ebintu ebiwererako ddala era nti gwe bw'otuuka we balondera n'osanga nga we walondera luli erinnya teririiwo bayinza okugamba liri gindi. Kakati ogwo musango Electoral Commission gw'erina ate okubeera nga ewoza so nga ate ku sayidi endala nti ebyo byonna babikola bakimanye bulungi nnyo nti ebintu tebiri ku sayidi yaabwe. Guno omulundi bye bagenda mu kkooti oludda oluvuganya gavumenti genda mu kkooti togenda kusanga NUP ng'egenze mu kkooti tekigenda kubaawo. Ekyo tekigenda kubaawo bakimanye bulungi nnyo era bakyeraliikiridde nnyo okubanga ku this time be bagenda okuloopa. Kati nga boolaba bwe bagenda ku musango gwa Nambi tebawa abantu bababba wabula bawa ab'emivuyo mu kulonda. Byabakama agamba ki? But we need to address the issue of low voter turnout. I hear some people at work we are tired of this thing. Even when we vote, it's the same thing. Why? What is the problem? And for us, we say,
If you are blaming the commission for discouraging you from coming to exercise your right, what is our problem? What have we done wrong? You go, hey, you declare things which are different in what way? We issue the DR forms. We give every candidate the declaration results forms of what has come out from a polling station. Each candidate gets a copy because that's the law. That is a measure of transparency, that each candidate at the close of counting of votes or ballot papers, let each candidate have the results from that polling station known at that polling station. Now, if therefore the commission declares something different, you go to the courts of law and say, the commission presented something. We are being taken to court over Kawempe because we did not declare in 14 polling stations. That's what should happen. If you are dissatisfied with the outcome, challenge the process. Kakati nti bw'oba tomatidde nabivuddemu kulonda olina okugenda neweekubira mu kooti. Ekyo bannayuganda babadde nga bajja bakikola. Waliwo n'omulundi bwe baagaana mwe ne mwewaabira 216 Mbabazi n'agutwalayo naye ne mwewaabira. Kakati munnange Byabakama agamba nti buli kimu kigenda kubeera mu bwerufu, era last time bwe yali arecevinga obukonge babuyita bukonge ballot papers yagamba buli kimu kigenda kubeera mu mazima na bwenkanya. Kakati awo agamba nti abantu bagamba twakoowa ne bwe tulonda byonna bibeera byebimu. Mbu lwaki mugamba muwakoowa? Mugende mulonde, oba tomatidde ogende mu kkooti. Kyobeera nti kkooti eneesala amazima, bajja n'okutuuka okusala omusango bagambe nti ekituufu okubbira kubaddewo naye tekusobolako ate kukyusa byavudde mu kulonda, naye nga obubbi bwo bubaddewo. Kati beesiga kkooti kubanga musajja waabwe Owiny Dollo alinze ne Sekulinda yenna. Byabakama naye kennyini ali awo agamba bikyanga wano nga bagenda. Ate kati kyenzudde nti gino emisango gye bawaaba busima bawaabidde Electoral Commission byonna babeera bamanyi bwe bagenda okubeera nga babikola. Electoral Commission tebeerangako ku ludda lw'abalonzi. Juzi waliwo omuwala yali akola ku TikTok, yakola recording akatambi ku TikTok ng'alaga butwala butambi nga Electoral Commission receiving ballot papers. Muwala ono n'agamba nti kuguli omulundi baatiikinga obululu bwa Museveni nga babuleta butiikinge. Kuguno omulundi baleese bwa mirundi 2 nga butiikinge n'obwa Kyagulanyi mwebuli nga butiikinge. Omuwala yali ayogera n'empuliriza nga kino allegation n'agisingako kino. Naye nga yagamba nti kakati bano kye baagala okukola, kubanga jjukira nti baagala okubeera nga bakakasa ensonga ya General Museveni nti nno NUP yabba akalulu 221 ne kugono omulundi NUP nti egenda kubba. Ye bw'atyo bwe yagamba, era nga kye bakoze kwe kutiikinga n'obululu bwa Kyagulanyi babulina nga butiikinge. Simanyi wa gye yajja mawulire, naye okusinziira ku bigenda mu maaso nyinza okugamba nti bagamba nti gwe okola ekintu naye weesanga n'ebisenge bitegedde. Ate tutegedde ebintu bingi nnyo okuva mu sisitimu za gavumenti enjebayeba. Tubitegeera bwe tutyo naye ng'ate biba bituufu. Kati Byabakama wuuyo abantu bwegayiriza okubeera nga bakakasa nti ajje kulangirira amazima n'obwenkanya. Mbu abalifaalinga agenda mu kkooti, gy'obeera kkooti tebagigendangamu. Tugera nga tugamba nti protest vote guno omulundi, era General Museveni gwe mulungi oba abantu be baagala okuteeka mu busikaabwe nga basikira entebe ye, gwe mulungi ogusembyeyo genda mu kalulu. Bannayuganda tebagenda kuddamu kulimbwalimbwa genda mu kalulu. Kubanga bano baagala kutufuula ngoma zaabwe nga bwe batudyekaddyeka mugende mu kkooti. Bwe muba temumatidde mugende mu kkooti. Bwe batuuka mu kkooti nga babifuliipinga. Tebigenda kuba bwe bityo.
Bannayuganda bagaanye. Ensonga eno ey'okubba akalulu eyinza okugamba nti Byabakama ku guno omulundi biyinza okuba bimusobeddemuuko. Biyinza okuba bimusobeddemuuko. General Museveni waali awo bimusoberedde ddala, ate nga ne Muhoozi waali awo alabika atudde ku muliro ogwa ddala, kubanga ebintu ayinza okulowooza nti byangu, naye waali awo akimanyi si byangu. Akimanyi si byangu yadde n'akamu, nti okulangirira Museveni kuyinza okubaamu ebirumira, kubanga abantu batandise okubeera nga bajjayo okwemulugunya ku register z'abalonzi. Kati singa kizuuka ng'era ddala ebituufu byebyo ebirimu, bagenda kukola batya? Bagenda kwewozaako batya? Wabula nze kyemmanyi nti bano boolekedde okubeera era nga bwe tukimanyi batwale omusango mu kkooti, ng'era bwe tukimanyi obulungi ennyo nti bennyini bye bagenda okubeera nga beewaabira ku mivuyo gye bataddewo mu ngeri ya mukalukalu tajja busera. Beewaabire nga balina ensonga zaabwe ze baategesetegese obulungi awo. Kyagulanyi amaze okubeera nga akakasibwa nti yasinze mu percentage, na buli Janet Museveni agisala n'agiteeka ku 70. Bu 65 temala mbu ayagala 70. Muhoozi yabiteeka ku 80. Zigenda zikendeera. Bajja tutuuka kiseera bagambe 50. Kale 55 45 bwe tunaatandikira okuwoza, wakiri mu muwe bwe tunaatandikira okukola ki? Okukaayana. Naye kati bano bwe banaamaliriza olwo nga bakyankalanyiza awo basuubira, naye ate awo tujja kuba tugenze ku level ndala. Era n'abo abalowooza nti mu Parliament ababaka ba Nuupu babeerayo nga be batono, mbu kijja kuba kiwa NRM upper hand, bijja kuba birala. Era y'ensonga lwaki katulaba Byabakama awanduukulula aba Nuupu yakola omulimu ogwano, kuba bano tebagenda kufuna kwewolereza ngeri yonna gye bagenda kwerwanako, nti bajja baakalulu tebajja kudda nga bwe kyali 2021 ekyatuuka ku basekandi. Kakati awo Museveni n'abanne nga bakiraba nti Africa tukole an opposite, tujje kati 16 olwedda aba NRM bali mu Parliament singa biba bitambudde bwe bityo. Naye munnange Bobi Wine gye buvuddeko mu bubaka bwabadde nga ajjaawa wonna, just gwe weetaaga kunokolayo bunokozi katono ku nsonga eno ey'okukyankalanya akalulu. Byabakama biki byasuubirwa okukola n'ebirala byonna na kiki ekyokukola ng'ayogera. Kati ngenda kuba nkakuwa ate nkuddiza akalubongoya nga this time ali mu luzungu ebigambo bye yasoose okwogera ku ngeri gye bakyanzeemu register. Aba maintenance palace bano balina solar systems zonna gwe ze bali badde weetaaga batuukirire era bakubireko osobole okufuna munnange solar systems, ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna babirina. Ate nga yo Hillside View Apartments, zino apartments zinyirira nnyo ziri ku Entebbe Road, bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi awo w'oyitira n'obuuza ejjanye ku kyaki, awo osanga Hillside View Apartments omuli buli kimu. Transport wabwereere naddala gwava ku airport. Dokita waali, omusawo waali, dokita tofa na birwadde, pressure sukaali yagamba si bulwadde, era mukubireko naddala ennamba gijje kunze wano ku WhatsApp oba ennamba kweri ku programu gye twakola tugenda teke programu z'endala, naye bw'oba tolina nnamba jangu wano ku WhatsApp ku nnamba esembyayo 73 esembe 1015 teriiko ku WhatsApp essaawa eno, tukozese eno eya 73 kwe tuba bw'oba osabira ennamba y'omusawo mba ngenda kubeera nga ngikuwa. Kale munnange bino ebintu si byangu, byo si byangu, mmaze okitegeera kubanga abasajja balumye n'ogwa waggulu bakakasa nti balina okukozesa amakubo gonna nga boolaba babadde bacyanga nga bawanduukulula aba Nuupu abe NRM bayita one opposite ako kakodyo kamu. Kakati nga General Museveni ye aleese obuma bwe buli biometric machines obw'ebyunkumu n'okurecognizinga face, awo nawe atukyangira awo ebyunkumu baabiteekateekayo dda baateekamu dda n'abantu emirundi egiwerako, ate nga n'abamu Electoral Commission yabakyusa dda we balondera. Kakati wabaddewo enkola gye bakola endala nga bakubira abantu amasimu, naye ekyo nja kyogerako mu mboozi eziddako
nti ekintu kino ekyokuwanduukulula abantu ekyokukyusakyusa kiyinza okuba kiri sayidize eyo mu awo bwe tujja okujja nkunnyonnyole naye nga Bobi Wine ye bw'atyo naye mu kubeera nga atangaza ku nsonga eno ey'abyabakama n'okucyangacyanga obululu ne regisita abyogerako ki mubigoberere naddala mu abaana ba boda tekimenya amateeka mu ddembe nga temukoze fujjo paka ku disitulikiti njagala bagenda okulangirira akalulu ka Namiru nga mumanyi obululu meka bwafunye ne bavuganya nabo bwe bafunye temuvaawo baganda bange ate kana aka pulezidenti kakulu nnyo njagala disitulikiti eno nayo mubeere nga mumbulira Kyagulanyi afunye obululu bumeka awangulidde ku bululu meka kati tukatekate disitulikiti zonna mu ggwanga tugate obululu bwonna ku disitulikiti zonna katulabe byabakama kyatugamba ziramu bagamba byabakama temumwesiga n'omulundi n'ogumu byabakama bamukozesanga akagologosi kyobola kati mutabani wa Museveni yefudde omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mwe bannayuganda mwe mulina obuyinza tebageza ne babatiisatiisa n'amagye ne poliisi tuli bannayuganda miliyoni 49 ate nga basinga tebababala kitegeeza tusukka miliyoni 50 tulina ebyalo mu Uganda emitwalo 770 ebyalo abapoliisi tebawera mitwalo 5 ate njagala omanye buli RDC buli minisita abeera na 15 oba 20 abamukuuma kati njagala mwe bannayuganda mukuuma eddembe nga temukoze fujjo mweddize eggwanga lyammwe nekino kibagamba Museveni alowooza bw'asiba Kyagulanyi abantu eyo muba temumanyi kyakkola mulaba asiba amakubo tayagala mbatuukeko tamanyi bino batuukako mbatuukako jasimukwa kasenti saapo naye byonna mubimanyi n'olwensonga ku mulundi guli ne bwe mba siriiwo mubikole nga bwe mubikoze leero mwekolemu omulimu tujja genda okutuuka okulonda Museveni olw'obutiitiizi bwe mulabe bw'abadde ng'akola olumala okulonda nga bansibira ewaka bayinza n'okunvumbakatira ne bansuula Karamoja bayinza n'okunsuula mu kibalakisi ekimu baganda bange ekyo tekibatiisa ensonga lwaki nze wano njagala buli omu abeere Kyagulanyi njagala buli omu abeeraani kyeyakolanga nga tulina Dr. Besigye ng'akwata Dr. Besigye n'abamu ku bakulembeze bakola nabo ng'ayina endowooza nti bw'okwata namunswa enswa zikola ki zisaasaana bassemu ne bannyabo njagala tumulage nti ffe tetuli nswa ffe njagala tubeere enjuki njagala tubeere ki era buli omu ku mmwe musembagamba muzimbe eggaali si ez'okukola effujjo mwekolemu omulimu beera ne bakyalibo 5 bakyalibo 10 nga naye ayinayo ababe 10 naye ayinayo abalala 10 mwe mugenda okunoonya akalulu kano mwe mugenda okukakuuma bwe bagezaako kabba mwe mugenda okukabanja era bwe mbanga mukabanja okukabanja obubonero mujja bulaba ffe tulondera Kampala naye wesanga ng'ebivudde mu kulondeka e Kampala baagala kusooka kusoma bye Karamoja basome ebivudde abimu basome ebivuddewa nga tebannasoma bivudde Lukaya nga tebannasoma bivudde Kampala tebannasoma bivudde Entebbe oba Mukono oba Wakiso mwe mujja kuba bumuyimanyi bwe muwangula mutandikirangawo okujaganya ate mujaganya mudda site tewaliiwo musirikale ayina buyinza kukuba migo oba kuba sasi munnayuganda akutte bendera ye nga ye yeeyagala bibye ng'ayimba bibye tewali ayina buyinza obwo saawa zino kamera z'ensi zonna zitunulidde ffe Museveni abantu be yatemona 18 ne 19 Novemba 2020 bakyamuli mu bulago mumpulira kye mbagamba baana ba maama temukkiriza Museveni batiisatiisa mu buli musirikale ayina amasasi 120 gwe Museveni ani yagamba abasirikale bonna bawagira gwe Museveni ani yakugamba abo abasirikale bagenda kutta bannayuganda abo abasirikale baganda baffe abo bakodomi baffe abo bannyinaffe abo baneiba baffe abo twasoma nabo abo banaku bannaffe
nabo baagala enkyukakyuka ate bamanyi Museveni ye mulabe w'eggwanga si ffe balabe b'eggwanga. Njagala okuba waggulu nga mbagamba obubonero mwonna mujja bulaba bwe mulaba batandise okutamaatama babboyi mu kabanje mwekolemu omulimu bye mbagambeko bye bitono naye muli bavubuka bato muli bakazi bato mulina obwongo obwesera muyisobola okuyiya obukodyo bungi nnyo mutandikire kakodyo ka kubypassing nga bwe basalako internet musale amagezi nga mwe mubeera connected. Muli bavubuka bato mumanyi ekyokukola tulina okukozesa omugigi guno bassebo ne bannyabo ffe omugigi guno tulina obuvunaanyizibwa bw'otamanyi muwendo. Tulina obuvunaanyizibwa obukyusa ensi yaffe abaana baffe bagyeyagaliremu ate nga tusobola. Mukwate bendera y'eggwanga. Njagala omaliriza nga mbagamba guno gwe mulundi gwe tulina okumenya enjegere gyaffe tulekerawo okubeera abaddu. Omuwandiisi omu yagamba engeri yokka the only way to deal with an unjust situation is to be absolutely free. Ompulira bulungi. The only way to deal with an unfree situation is to be absolutely free, that your existence becomes a rebellion. Engeri yokka engeri y'okwenganga embeera ekunyigiriza ekussa mu buddu kwe kugamba nti nina eddembe lyange ate n'okyogera n'eddoboozi ery'omwanguka. Kale babe kituuka ekiseera nti okubeerawo kwaffe kyakiyeekera. Kituuka ekiseera nti okubeerawo kwaffe kimenya mateeka. Kuba Museveni agezako kifuula ne Munnayuganda okukwata bendera mwe nakyo kimenya amateeka. Buli we tukwata bendera alaba nti tuli bangi takyatutegeera tumutabula omutwe. Eyo bagiyita revolution. Basebo ne bannyako njagala obabuulira maliriza nga mbagamba omusajja omu gwe bayita Mahatma Gandhi yali muyindi yalwanyisa abazungu abaali bawamba buyindi neyo engule gy'olaba eya Queen wa Bungereza Diamond ekyo kinene bakibba India. So nga babanyagululako buli kimu naye Mahatma Gandhi yabagamba tetulina byakulwanyisa naye tukozese kye bayita non-violent revolution. Banange basuula eddalo banange batabula omutwe kati balaba bendera zeewuuba buli wamu n'omwana omuto awuuba bendera ate nga akabonero akasinga Museveni amaze ebbanga ddene Museveni amaze ebbanga ddene nga yeekweka mbu ayigiriza abantu patriotism bakiyita mwoyo gwa ggwanga. Kaakati mwami Museveni oba owagira patriotism tukubireko mu ngalo kuba tuli mu kuyigiriza abantu mwoyo gwa ggwanga. Bannange mbeeremu n'omwoyo gw'eggwanga mwagale ensi yammwe mukuume akalulu kammwe mubeere bannayuganda abasebo ne bannyabo. There are over 1,527 people whose details appear twice in the register. Can you imagine? Over 1,527 people. And that is just one constituency. And most of these are people who exist twice within the same constituency. We haven't talked about people who are placed in two constituencies, for example. Because you saw for the Matovu Ronald case, one person was in Kampala Central, and they put this person again in Kawempe North. Meaning, and what you can see, what you clearly see in this register, they normally put these people in polling stations that are close to each other, within walking or driving distance. Which means it will be possible for someone to go to Kamocha, for example, and vote, and then go to Kawempe and again vote. Cases, we have noted that some people have different numbers, voter numbers. Like I said, someone has two voter numbers, but is voting at the same portal itself, which all of you are using. This is not our data, this is the Electoral Commission data. This is where we got all this information from. Nabulia Joyce, the voter number ends with 594 and another ends with 826.
Again, this person votes at Central Zone, Chairman's Place. Now, like I said, there are other cases. Now, this one called Chiega Gavin, same name, same date of birth, 9th of September 1999, but polling stations, one is near Luzige Clinic, another is in Nachivubo Blue, Shejitu. So this is one person, but voting in 2 locations.